nange nze nafuuse oba neeyite ki naye talanzira wano nzira wali andi oli mu kizungirizi kaakati weewala okuweereza eggwanga ssebo wendi wano ndaba nga abantu beeyongedde okuba nti bajja okugoberera ebigenda mu maaso ne bakandideti abataasuzeewo bazze okuba nti bategeera butya bwe baakoze era abasinga weebali newankubadde nga ffe tuli ku mulo bo abalala bakatuuka simanyi oba gye baasuze batunula nga bagoberera rediyo fo kye yabadde eweereza naye nga abasinga obungi bazze omu ku abo ye Honorable Abraham Ruzi naye azze okulaba nga amanya bawasala ezitolo bawasala ezitolo era mbadde njagala mufuneko wano ntuweeko atubuulire sofa akapuleesha kali katya akalira akawulira oba kabulamu Lubongoya ne Misa Kabanda bongeremu anti yatugambye pate kasita tebamulangirira nga tugenda tukola pate yekulisa obutawangula bwatamuwangula nga tugenda mu pate naye bwawangula bwawangula teri pate naye bamuwangula nga tukuba pate kale mutuweeko kale kamufuneko wano twogeremuko naye okulaba nga atubuulira ye embeera nga bwajaba omanyi ate wano nga waliwo ensonga ze bamubuuliramu okuba nti okutambula amapuliriza Radio 4 nze Kagogwe Project Peterson mukadde kano ndi n'omu ku bakandideti abali mu lwokaanira abali mu race eya Kampala Central Honorable Ruzi Abraham tubaddenga naye Radio 4 biteeka akalulu ebbanga lyonna Honorable bannayuganda olwayo baagala okumanya akalulu katambula katya sofa saidiyo basebo ne bannyabo nze Abraham Ruzi bawasala sala istol kumwana omuto omulungi afumba ekyenkye wange akalulu katambudde bulungi kakyatambula bulungi tuli ku Tali Center wane Kololo so far so good okubbinkana kukyaliwo kw'amaanyi madamu bantu basatu Honorable Misa Kabanda Misa ne Mwami Davis Bongoya nange yawo basatu sofa n'emiruka 12 egyakaleetebwawo bali 50-50 tukyali 50-50 naye nga Mwami Bongoya ne Mwami Mukyala Misa bakyakulengete mu stronghold zaabwe nazo tutegeeza kwezinajja tomanya akalulu kasobola okugenda wonna kati wekagenda naye nebaza akakiiko ebyokulonda kakoze tekalina okukola tugamba abali eyo mwenna abatuwuliriza ti bulijjo mbagamba ebyokuzi mulimu okuvuganya waliwo awangula n'awangula beena n'abazze tujja kukwataganya tutambuze omulimu guno gende maaso mpozi kuba president nebaza nti saidi yonna gye nalondedde gye nakungira pulezidenti wamuwadde champiyoni waffe champiyoni wange Mwami Museveni nabo ne bagamba agenda kuwangula ebigambo oyogeranga amaze okukkiriza muli munda mu gweki ndowooza ti final results ezinaba kujja ebiriwo biraga nti owanguddwa kusinziira ku njogerayo kiki ekyo mu kubala obululu olina gye bajja oli gyasinga amaanyi yoma alina gy'alina amaanyi kali bakyasoose bali gye balina amaanyi nange banatuuka ewange nsobola okulinga cover up netutambula naye kiki mbalengeza kugamba spirit ya competition ey'okuvuganya tewabeerawo awangula wabeerawo awangula era mbakubiriza bannabyabufuzi ni bannayuganda bulijjo tubagamba ebyobufuzi si mulimu teri kulookera bino ebikuwa ŋŋenda kulima square miles 28 ez'emmwanyi nzire mu kulima nze mukola nze ne bannayuganda bajje tukole buli abaagala otwebuuzaako yes okusinziira ku byewakafunako results abantu bannakampala bajjumbidde omulanga gw'onkidala bo be balina okweguya so si ggwe kubeeguya ne bagamba tulina abantu ba mirundi 2 waliwo bali abalina efobitizi oba bambi endowooza yaabwe ng'ekyali mu mbeera eyokwagala okusaasirwa bagezaako nnyo okukuba akalulu mu bukyayi n'okuba omugambi kyatayagala kuwulira ate nga kyekituufu kati nabagamba abantu b'emyalo eyo kitenyi teyali muntu yali yagadde kibuga kubeera bwekitufu naye batubagamba nti gavumenti enejjala polisi zitegerekeka zimpuuvinga livelihood z'abo abantu obuyumba tebabumenyaamenyawo ne bazimbawo ennyumba eziri sesente ntono abantu basobola okukola ki okufunamu okiraba naye kati abamu bayinza okukiraba nga abagobye mu kibuga ntibagamba ababooda tolina mulimu gw'oyinza kukola ng'ovuga booda ne gwamu amagezi tosobola kugula mmotoka ng'ovuga booda netubagamba mutulewo booda ezo mujje tulime bayigirize tractor tulime ne tractor
kati abantu basobola okutegeera njanyiga bunyigi. Yes. Ebigambo ekitegeeza by'obadde obagamba ebimu ku byanyiizizza abantu ne batakulonda abamu kuba baagala kubaweeweeta kubabuulira kubazanyiikiriza kubawaayo kasukaali ebintu bwe bityo kati gutandika sukaali okukoosa abamu banyiiga. Nsobe nki z'olabye mu kulondako omulundi guno? Nze siri muntu eyeekwasakwasa nze okubagamba nti tukoze kye tulina okukola. Obudde bukyaliyo abategedde bategeera n'abati bategedde bitwogera tubireke batamuze obulamu bwabwe naye kuba ffe bulungi kye tubagamba tugenda kukozesa emirembe egiriwo mu gavumenti eno tulabe nti at least tweyongerako n'abo abanabayagadde okungoberera oba mpusemu oba siisemu nzedde tutwale omumuli guno bannayuganda bazuuke tukole tuli bagagga nti mukimanyi. Yes. Otunuulira enjiri akalukano gye katambuddemu kate kalina okutambulira ku buuma obukakasa ekinkumu oba feesi y'omuntu endagamuntu n'akalulu naye twakomekkereza nga budireyingisiza n'okulonda okwandi kwintu kutandika ssaawa emu ekutandika ssaawa 5-6 abamu batandise ku 7. Olowooza kino kiteekawa tekinologiya wa Uganda? Ekisooka tukyakula mu bya tekinologiya tulina okwongera okumpuzinga ne department ezo so that future operations delaying to be challenges. So it's a challenge of transformation from analog to digital. You have to manage that course analog. So, exam, research, things like that, Kino lekyongera okulabisa omulamuzi by'Abakama kubanga ku mulundi gwa 2020 yagamba nti mwalimu ensobi ezaakolebwa mu buuma buno era n'atuwa assurance nti ku mulundi guno bwatereezeddwa era ne bongerwamu tekinologi naye ate ku lunaku olusembayo ne butakola ye mwennyini n'agamba tuddeyo ku regisita. Olowooza kimulekawo nga akulira ebyokulonda? Nze ndowooza buvunaanyizibwa bwe naye alina limitations ate alina kuwaakoma. So tutegeetu osobola okupanga kirala tekinologi naye nakudisappointing emuba temwategeezeza. So era kiri mu mandate ye ate twava way forward. As long as organizing akalulu ne katambula nikagwa mu mirembe tubona okubawo nsataga eri awo y'amaanyi nnyo ndowooza nti akozi kyalina okukola kuba abadde alina okuba ne solution ki ekiddako nsinga biri babiganja emukulembeze omukulu okusinziira ku campaign engeri gy'ozitambulizaamu okukwatibakati olaba nga kati Uganda etuuse ku mutendero abantu bannabyabufuzi batambulire ku mutimbagano kuba banoonyeza akalulu okusinziira ku bwofunye nga tokubye laala ez'omulujjo. Yewe tugo era alina n'alemererwa bantu because sente ntono I'm not having any accidents n'ebirala challenges eziri mu kaya ya kuzungazunga so nze ndowooza nti bannayuganda bakyettanidde era bajakittanira oluddako n'okuwa message obutalimbalimba bantu nakubawa bintu babalonde londa nsonga londa muntu asaanidde tugafuna mu kiyambako. Yes. Okay. Mpuliriza ku Radio 4 Honorable Abraham Oluzi obugambo obusembayo nkute. Obusembayo njagala kwebaza abalonzi b'ekitiibwa President nti olw'emirembe egiriwo n'opportunities eziriwo you have signed a treaty with him. Ekyo tumusaba tukwate reforms zino nja mutuukirira muganda w'ekitiibwa President tutereeze wadde bwenna basiiseemu era nja kutuuka mutuukeko mugayi njagala tuteeke ebintu bino kuba liddevozi y'abannayuganda abantu bagamba bakooye kulaba nga wabungi tebamanyi kyakukola kitubategeezeza bulungi twagala balime tractor tugeremu budget y'ebyokulima then exports z'ebyokulima tubagamba amakomera ebyaddala police sales zitereere mbeemu ebyokwebika mbeemu toilet sibidoli n'ebintu ebirala tubaga ebyaddala minimum wage ekolebwe gavumenti munnayuganda bwemu museefu ID national ID etereere tugaba bannayuganda ebyaddala makooti gatereze gate abantu bayite express court bayite express fine n'ebintu bwe bityo express service ebintu bingana etambule kiba tusonyiwagane abantu tuteekewo embeera eyokusonyiwagana n'omutango amakomera gayendikinga abantu abaana b'abantu bagende bakole ekyo kirabo kyetwagamba mitudu naabwe mu kisanja kyo n'abakulembeze abajja bonna naye nga mbebaza okukuma emirembe tunalabawo bintu bikangakanga nnyo haki ekyewadnakafunako ebbaba naye noba obutono nabo tubutereeze buli munnayuganda alina obuvunaanyizibwa okuteeka itafaali ku ggwanga lye ate fenna twaganye tusonyiwagane tutambule paka egenda kubeera luddawa nja kubabuulira saawa yosaawa ni mumuzi otambulire yanyo kitalawo obukulu yatugamba nti singa awangulwa tugenda mu pate yeekulise bannakampala kasubule tugenda twavumanga kubakola ab'emityana newana munakapa babadde happy era abatampadde endowooza gyetafunyenyebwaguzi eri mu kisonyi mu katanga obuyumbayumba buna bwetaaga okumenyaamenyawo n'emyala tuzimbawo apartments abantu tusobola okupangika ku sente entono zifuuka ate zaabwe ogwamu eya rent home kiyambako
webale nnyo baliwe ddala Munnayuganda mpuliriza njagala kutwale wa Shiva Nauma atwale mawulire ag'oluzungu naye nga sofa nga bwe biri Honorable Abraham Luzzi atambulira mu kifo kya kusatu era nga naye bwennyini bwakikugambye ate Lubongoya ne Misa Kabanda bakyali awo buli omu agoba munne emisinde tulinze ebyenkomerete tulabe ate nga bwe binaatambula Rebecca Gogwe Progensi yo Peterson tugenda kuddingana mu budde obunaddako atakumira mpeera bankumire Shivan back at you. Thank you so much Peterson.